Hillside View Apartments kyekifo ekitegekeddwa obulungi eri gwe wenna eyandyetaaze okubaako w'opangisa okusula okumala ennaku engere. Ekifo kino kirimu buli kimu, oba oyinza okugamba kiri fully furnished. Kirina free wifi, parking nga ziddala ate nga ya bwereere. Apartments zino zizimbiddwa ku mulembe, anti munnange bw'ogipangisa obeera ng'ali mu makaago, tolina kiweetaaga kwetikka kutwala, oyagala kwefumbira buli kimu mwekiri. Ate nga ne ba caretakers babaawo okuweereza. Security y'amaanyi emisana n'ekiro. Kifo kisirifu ekiyinza okuwa emirembe okuwummuliramu ate nga n'omulirwano gwa buvunaanyizibwa. Hillside View Apartments zisangibwa ku kyalo Janyi ku Kyaki. Gwe munnange ava ku Entebbe Airport ovugirawo eddakiika 25 zokka olwo otuuka ekitende Kajjansi, n'ovugirawo eddakiika 8 zokka okutuuka ku Hillside View Apartments. Bw'oba ova Kampala ovugirawo eddakiika 25 zokka, ate gwe munnange ava e Munyonyo Kinyana Mpindi kubanga eddakiika ziri 10 zokka. Emiwendo gikkirizika ate nga gyakuteesa. Kuba ku 0704 13 19 99 oba 0770 Hillside View Apartments, wetuli okuweereza n'essanyu. Looya Malebabirizi yagamba nti kumpi buli kintu omuntu kyakola wano ku nsi gubeera musango, era oli bw'aba akusomedde amateeka oyinza okwesanga nga buli kyokola oba buli mbeera gy'otambuliramu otambulira mu misango. Kakati muganda wange, ku bintu ebirabikako nga okulwana, okuvuma n'ebirala oba okutta, ate emisango awo giba girabwa n'omuto. Kakati omubaka Zaake bw'atyo amaze okubeera nga agula omusango ku Akola, ku MP Akola eyamukubidde mu palamenti. Munnange, oluvannyuma lw'okubeera nti nno yasiibuddwa okuva mu ddwaliro ensambya wali, Zaake bw'atyo alangiridde nga bw'asazeewo okubeera nga agula omusango ku Akola, era bino abitutegeezeza ku mukutu gwe ogwa X. Ategeezeza n'agamba nti nga amaze okubeera nga bandisicyaginga okuva mu ddwaliro, nga bansibula okuva mu ddwaliro, bwentyo nsazeewo nempa ebiragiro eri balooya bange okubeera nga bategeka omusango bulungi nnyo ku Mr. Akola Anthony MP owa Clark North olw'okunzikakkanako nankubira mu palamenti nga ekisolo muganda wange eky'omu nsiko ku fulo ya palamenti bwe twabadde tuteesa ku coffee bill. Zaake bw'atyo muganda wange bw'apositinze ku mukutu gwe ogwa X. Jjukira nti MP Akola yabadde yeeweze dda nga bwe yandibadde asobola n'okubeera ng'atta omubaka Zaake, nti naalibadde nsobola n'okumutta nze, era singa nafunye akadde akamala naalibadde mutta. Zaake n'atutegeeza n'atugamba nti ye teyasobodde kubeera nga yeerwanako oba okuzzaayo kubanga tageti teyabadde y'ababaka ba opposition, nti ono muna opposition munne era nga ava mu kibiina kya FDC. Kale kyamwewuunyisizza nnyo okubanga yeeyisizza nga bwe yeeyisizza, naye singa yabadde wa security yalibadde alaba skill eya fighter owa ddala. Naye ono yagambye nti ate kati amaanyi kangatereke nga lindiza nga linze aba SFC. Kakati munnange nga bekutegeezeza nti Zaake bino byonna bitadde ku mukutu gwe ogwa X, era Bannayuganda bwe batyo ne babeera nga bakivumiridde nnyo ekyokubeera nti nno omukulu Akola yasobodde okubeera nga yeeyisanga ekitagasa mu palamenti wamu n'okuvumirira enneeyisa y'ababaka bonna mu palamenti. Zaake ayise mu balooya be Abalukwago and Company Advocates, Abalukwago and Company Advocates, era
Mulunyanyi agambye nti upon being discharged from hospital, I have instructed my lawyers to take swift legal action against Mr. Akola Anthony MP Clark North for physically assaulting me like a wild animal on the floor of Parliament as we debated the coffee bill. Zaake bw'obubaka bw'atadde ku mukutu gwe ogwa X. Naye kwegamba embeera eno mu kubeerawo kwayo mu bugazi bwayo, nze nga Uganda Atalaje nakitunuulidde nga ndaba kirabika ndowooza okusinziira ku byonna ebyabadde bitegekeddwa n'ebigambo Zaake bye yayogedde byennyini byabadde biraga nti kumpi mu Parliament wabadde balina okubaayo olutalo. Wabadde balina okubaayo olutalo. Spark kugamba oba yaleme bulimi kukwatayo nga bwe kyabadde kipulaningiddwa, kubanga aba opposition ekisooka nga nsinziira ku bigambo bya Zaake babadde bazze mu Parliament nga beetegekedde olutalo nti n'engumi eyinza okubaayo. Gavumenti nayo neeyiwa abampi n'abawanvu ng'oggyeko ku Parliament, naye nkugambe ne ku roundabouts zonna oba ku flyovers ku Northern Bypass ne Waala yonna mu Kampala wabaddeyo abasirikale ne Busega yonna eno nga bataddeyo ng'emmotoka z'amagye n'eza poliisi gye ziri n'abapoliisi n'abamagye nga gye bali. Kati bwe tugenda ku Parliament nti ne bannamawulire basanze obuzibu okuyingira mu Parliament era babaganye nti ne bannamawulire mu kyemba yaabwe gye babeera bannamawulire nga bwe bakwatira amawulire mu Parliament baatuuse okubayuula ne babajjewo ne babatwala ne babateeka eri mu conference room. Kakati olwo ebyo byonna byonna nga bimaze okubeera nga bibaawo, Akola gye yavudde, kubanga jjukira nga bwe nakutegeeza nti olutalo bwe luba nga lwakubaawo oba singa lwabadde lwakubaawo kitegeeza nti lwabadde lulina kubalukira mu opposition mwennyini, naye bano batuula ku sayidi za njawulo. Kati Akola engeri gye yazze okutuula mu kifo kya munne naye teyategeerekese, era obusungu bwe yakozesezza okubeera ng'atandikirawo okukuba bajjeko amataala ate olwedde nga babadde beemulugunya ku mmundu gye baalabye mu Parliament. Kati ebintu ebyo byonna munnange bwe bitunuulira biraga nti wabaddewo okwetegekera olutalo, era wabaddewo ababadde baleeteddwa mu Parliament nga bo babadde bakuyoola bano abawakanya coffee bill babakasuke wabweru oba babatwale babasibe. Mwalabye omubaka Malende engeri gye bamuyoddemu nti enjoola gye bamuyoddemu baggyeko amasannyalaze, ate omusajja yamuyoola nno weewuunye. Omusajja ayoola omukazi ali mu boarding kimenya amateeka bwensuubira, kubanga kyabadde kyetegekere security mu Parliament bye bamweri kiba kitegeeza nti n'abakazi baali baddemu era nga be bahandolinga abakazi. Naye kati ono yazze omusajja n'akwata omukazi n'amusikaasika ebikooyi kumpi katondo bikole ki biveeyo, engeri ya bannange omusajja wo nantwala n'amusikaasika. Kakati ekisooka nti bwe tudda mu ddiini oli mukyala musiraamu nti gwe omusajja atali bbaawe okujja okumutigaatiga nakyo tekikkirizibwa. Tukimanyi bulungi nnyo nti abasirikale abakazi be balina okubeera nga bakwata oba okwarestinga bakyala bannaabwe, naye kakati bw'otunuulira embeera ng'eyo kiba kitegeeza nti omusajja yenna yakoze ekyo alina okubeera ng'avunaanibwa. Naye wano e Uganda nga bw'okimanyi ate omusango kumpi guli ku bannayuganda ffenna, ffe tutunuulira embeera eyo bw'etyo ey'obwannantagambwako ne tutunula butunuzi. Embeera ey'obutagoberera amateeka kugamba embeera ey'okumanyiirwa ne tugireka nti abakyala bajja kulaba mukyala munnaabwe nga bamusikaasikanya mu mbeera efaanaganako bw'etyo, ate nabo batuule butuuzi basirike ate nga ne mu Parliament mwennyini nti bo bava ku kimu, baabatumye kukola ki? Kye baabatumye okukola kyekyo kye bajja okubeera nga bakola, tebajja kufaayo oba kirengeri ky'obulamu eddembe ly'omukyala nedda, wabula bonna bajja kuba bawagira buwagizi nti abo ba opposition tebawakanya embeera ey'omukama waffe kyayagala kiyite, baagala kutusuuza kawogo mu nkola eya save my job, anti balina okubeera nga bamuwa
ticket ya NRM mukamyufu akomyewo okubeera nga yeesimba ku kaadi ya NRM singa abatagezezzaako kubeera nga akola ebyo ebimulagiddwa boosi nga palamenti yafuuka bwetyo mugende mugambe bwe muti era bagina kujja bonna bawagira kikyamu teri agenda kuwakanya kuba kati bino byafuuka bya interests ebigendererwa by'abantu abamu era balina ebigendererwa byabwe nga nabano bemulonda ba MP kyebayingiramu tebakimanyi wabula yajja buzinga wa NRM n'ebikwata ku NRM abatabimanyi bamugamba bugambe mugende mukole bwe muti mu supportinge kino tubulaga General Museveni yagamba nti mumusindikira ababaka ne babeera bebaka bwebasi mu palamenti ne baba yebaka bwebasi kati imagine Munnayuganda n'awuliriza ekyo era n'asigala ng'akyasaakaanya tubula nga kuga nti omusango gwaffe ffe nga tugalina naye tetusobola kubeera nga tugakozesa